Haji Ali wakola ija bulungi nnyo. Allah kwongere baraka. Amina. Njagala kubabuuzaako mwenna naddala abansindika mu palamenti abantu b'esse Mutombo balamusizzaako ab'e Nakaseke, Kapeeka, Kaasangombe, mwebala okukola Kalege. Nsanyuse nnyo Ali bw'ogambye nti oliwo ekakabale. Ekakabale eyo najjayoko okubuuza ku maama wa Mulindwa ono w'enaalemu Rogers. Maama we yali akuza bamuyita Sukulu Shukuru. Najjayo okubuuza Shukulu ya maama wa Mulindwa ekakabale. Mmanyi ensanyuse nnyo okulaba ng'oli munnabulemeezi. Naye ssebo nzikiriza okwebaza mwenna abali mu kutulaba amakya ga leero abafunye ebirungi tuli wamu nammwe tusanyukira nammwe wamu ate n'abafunye ebibi tunakuwalira wamu nammwe. Njagala kwebazaako mu ngeri y'enjawulo President wa National Unity Platform olw'okugulawo ettendekero erigenda okusomesa abantu ebyobukulembeze era nange nsaba nfuuke professor oba associate lecturer nsomese agropolitics. Nange nzije nsomese social media. Social media yota. Agropolitics batya kumpewa abavubuka. Agropolitics yo yalimu ebyobufuzi nga n'okulima. Okulima n'ebyobufuzi. Agropolitics. Ovude mu agrobusiness. Ova mu byobulimi then n'oyingira ne mu politics. Bikuteekwa kuba nga bitambulira wamu. Nze nasoma byanfuna mu Makerere University ate nengenda ne mu Harvard University ebiseera byange ebisinga bwe mbeera mu America n'ensoma gye bayita executive learning. Esomesa ebyenfuna n'osinkana abakulu. Executive learning mu Harvard esomesa aba president, prime ministers ne members of parliament. Eryo soma ab'ensi yonna we mukuŋŋaanira awo eryo ssomo so kakati ebyobufuzi nabyo mbirimu n'ebyobulimi mbirimu. So nsaba Your Excellency Kyagulanyi Ssentamu nange bandije salinga embeere associate professor. Ani ali gestalinga akaija oba SG owekitiibwa Lubongoya oba owekitiibwa Right Honorable Leader of Opposition Joel Lusenyo Kiboyo naye tugenda naye mu lubigi olwaleero nga tuvaano ssebo erinnya lyange liteekebwe ya Lutamaguzi okusomesa. Amina. Okay, katandikirawo munaffe atulaba ali kusanyuka TV Morning Express. Honorable kyatuuse mu lubigi guyinza okuba si mulundi gusoose twalabako mu Lusanja mukulu omu Kikyonche yasenda abantu tuze tulaba abantu nga bakola ebintu bino. Nalabawo omusirikale omulwanyi ng'agamba nze nalwana retired. Nema so tutunulemuko abantu bano abajja ne bamenya oluvannyuma lw'abantu okuzimba emyaka 30 gwoli mu palamenti. Nema yakajjajjo kakati ekitongole kya Nema kyateekebwawo mu 1995. Naye twagala okubasaba abantu baffe naddala abakolera mu kitongole kya Nema iddi n'abogezi baakyo gosulo tetubeewuunya nnyo olw'effujjo lye mukola kubanga eggwanga ebikolebwa byonna biri abnormal. People behave when you behave normally in abnormal situations they call you to be abnormal. So bye mukola tebitwewuunyisa. Bwe tulaba obupikipiki bw'abaana ba boda nga babukwata bonna bujja n'obuuza abaana baafuna obupikipiki ku loans bw'obukwata n'obujjuza ku poliisi ne buvundirawo y'engeri kiki eky'obuntu bulamu. Bwe tulaba ennaku mbadde nzija ennaku zino baminisita ku makya balamuzi bakulu b'amagye mwenna wanuwe muzikozesa nga bwe mwagala muyite eno n'owa boda n'ayitira eno kati mweggwanga liri so disorganized tulinga bwe tubeera mu nnyonyi tuli mu oto buli omu ali ku kikye temanyi kiddako. So kyanewunyisiza nnyo olw'okuba nti no nze seewuunyanga mubaka wa palamenti naye neewuunyanga omukulembeze. Waliwo kye tulina okuzaamu tufune kye bayita ak'obuntu mu gundi yaffe ey'ekigundi bakiyita ubuntu. Abantu bano basobola okuba baasenga mu ntobazi ezo mu bukyamu naye ddala nga tuzze mu ky'obuntu gwe omusajja omukulu naawe omukazi omukulu nga mulina ewammwe gye muva mulina families mulaba kyabuvunaanyizibwa okukwata ziguleeda ne mumenya amayumba g'abantu
abaana ne basula wabweru abakazi ne basula wabweru tetuganye wayinza okuba ensobi ezakola naye ate ensobi tezigolola nsobi we accept eyo wetland naye bo bazimbawo muli luddawa kubanga okuzimba nze ntera okutambulako nze nabeerangako mu kabuga bakayita Dome City German naye akabuga bwe balinga waliwo ebintu byayita short term medium plan ne long term plan kati bw'omanya nti onoomenya ekizimbe eky'omuntu awo mwaddala abagamba nti mwagala nnyo eggwanga lino ebyobutonde bw'ensi naye ng'ebibira byonna mubitemye n'ennyanja zonna waliwo twafunye ripooti mu palamenti kati ennyanja muzitemyemu poloti waliwo mukulu omu bamuyita Philip omuzungu yaguze ogutundu gunene nnyo ogw'ennyanja era yo okuvuba mu kitundu kye muleke Victoria gye njogerako sogera Germany sogera America sogera bye Congo kiri wano mu Uganda ennyanja bagitemamu poloti kakati bw'oba okuuma obutonde bw'ensi think about the people the population tumanyi nti naffe twagala obutonde bw'ensi naye mu biro bino si byakumenya mayumba g'abantu mukulu Museveni. I'm talking to you Mr. Museveni, you are the CEO. Tewali asobola kujja ne bamenya byalo na byalo nga tokitegeddeko. Yes, of course Museveni. Anti nakugamba this country was Musevenized since 1986. Buli kimu kiri Musevenized. Aba boda bali Musevenized, abalimi ba Musevenized, ab'ebyobusuubuzi kati gwe lunaku kyosobola okukola nga togenze wa Museveni. No ifurisi nayo odukira wa Museveni gwokabira notayita kubano kakati obuyinza bonna yabuwamba n'abuza mu State House bonna kati nzija kutunulira idi kubanga akolera ku orders please mulina gye muve wamwe respect our people. I think bwe mukulu idi bakwita oba ye gwakankwasa kwanze ne kakiiko ntuula jo reporting aka natural resources wamwe embalala osobola okugenda n'okwona ebizimbe by'abantu n'obiyiwa gy'ove wamwe yo teriyo ntobazi tososodde mawanga sisosola kubanga ffe tubabulira openire oba onkyawa n'onkyawa lwaki bwe nkugamba embalala kusosola nanti nango nga wamwe nakaseke osobola okukola efujja eryo n'oyiwa amayumba g'abantu kati kale kankugambe Mr. Kankwase wamwe eggulu osobola okuyiwa amayumba ate kati ogw'oŋŋamba bwe mugamba gyava kakati kyenkugambye effujja eryo lye mukola ku bannansi abantu baavu bali bubi kalinawo keekake nze ndi mubaka wa palamenti njagala kukubulira ndi openere n'ababaka kati beekweka olina omukubira esimu nagamba siriiwo ndi Rwanda nga naye gwe omubaka otudde naye waliwo omulabo ugawaayo wano weute Rwanda siriiwo nagenda egindi kubanga embeera mbi ya bad off economically omuntu ofuna omutwalo atuuyana abamu kati tebakyasobola nakulya mirundi ebiri nga tulaba mwe bamulya bisiika abasula ekkololo abasula emuyenga abasula enaggulu nga mujja mumenya ennyumba z'abantu kati tuganye nze nali mbaddeko omwavu nze kyesigamba nga keekyama Ssaabasajja Kabaka yampanga school fees nga nsomere Makerere nasula nga Micho Hall kabaka wa Buganda ono Ronald Mwenda Mutebi ali muwaŋŋanguse nga bwezaweranga okuva ennaku z'omwezi 15 18 nga Micho amaaso gambeera mukuo because I was poor nga ninda Ssaabasajja oba alina kampeerezaayo kyenkugamba ate munange kati n'okugenda okumulaba mbu Museveni alina okusunsula era natunuulidde batakamwe abakolera mukulu Museveni mbeewuunya okulya okwo batakamwe kujja basuula ewazibu n'omukyalo ono derira wammwe ono mukyala Sebugwawe yeefudde derira agenda abakuba ebigo yeefudde bulooka eri abataka tubeetegereza temulowooza nti ffe tuli basiru Abaganda effujja eryo lye mukola ku kabaka n'okuba nti kakati mulina ne babulooka babatwale wa Museveni anyway ekyo kankireke kubanga nekyembadde nkugamba tukozesa kye bayita ak'obuntu nti yes these people made a mistake webali they are Ugandans oba osobola okulekawo amakolero g'abagwira nze oli nali nyomba ne Salimu Sale ewaffe kuba asula eri Kapeeka ne mugamba nti tulaba amakolero gano gonna agali mu ntobazi okuva wali bombo okudda eno bonna bagamba bainvesita boggwa baleeta naye mwe mulaba kya buntu okusenga mu ntobazi ate abanaku ne musaawo emmere yaabwe kuba abasajja tebakoma kuyiwa bizimbe bakira ne bakola bagita potolo ne basaawo emmere y'abantu tetuganye nabadde nkugamba Germany bateekangawo ze bayita short term medium plan ne long term plan kati woba onooyiwa ekizimbe ky'omuntu omuwa pulaani ya myaka nga 10
n'olanga nti nedda nti mwazimba wano mu bumenyi bw'amateeka tetugenda kuva eri kuba kuyiwa mayumba gammwe kubanga nammwe muli bannansi ngaffe ate ffenna tulina equal shares n'olwekyo oluvannyuma lw'emyaka 10 tujja kuba tetubeetaaga ne muteekawo n'immediate stop muntu yenna ayagala okuzimbawo muki omupya naye mbadde nkyakugamba tonnaba nakukola makubo ga Kampala capital city face y'eggwanga amafu gonna gaafa nze nsula wano e Bukoto ne Nagulu naye okutuuka mu palamenti bwe mba saasuze waffe na Kaseke okutuuka mu palamenti okuva ne Bukoto olumu kintwalira essaawa 2 olw'amakubo okubanga mafu lwaki otandikira ku bizimbe by'abanaku byomenya ate ekisinga okunnuma even these people aba destroying ebizimbe ebyo they are at one time very poor bavu Mr. Museveni at a certain time naye wali obaddeko omwavu nange Lutamaguzi nali mbaddeko omwavu nga ffenna tuli mu bwetaavu omuntu okugaggawala it's a process nammwe eyo gye musula ekkololo emuyenga ezentebe state house gye musulamu it was a process at one time you are poor omuntu ono asula mu Lubigi teyeetaaga kusula mu wetland naye ffe tukkirizanga naddala bannansi nti okugaggawala is a process with the time nga government ekoze sensitization abantu bano baali badde babasomesa okuzimba mu ntobazi kibi ate ekyokubiri abamu balina ebiwandiiko byabwe okuva mu Buganda Land Board tukkiriza kyembalinja nakibuuzizza speaker w'olukiiko lwa Buganda nakolwajjo nga tuli Kibuli ne mubuuza bwe mbeera mu nkiiko eyo mukubiriza ki abantu balina ebyapa biriko Buganda Land Board nebiri mu ntobazi abantu balina endagaano babaguza okusenda obusenzi Buganda yetunuddewa Buganda yennaku zino ekwewunyisa eno Buganda yennaku zino ekwewunyisa nnyo ekwewunyisa ebigenda mu maaso ate olaba abamu ne kabaka waabwe tebamanyi gyali bali mu kukyekyanca ne Museveni they don't know where their king is abalala batugamba ali Germany tumulaba ali Namibia abalala bapostinga ebifaananyi ebimuvoola ng'ayambadde biniigiina naye kabaka tumwagala nnyo naye ate bapostinga ebifaananyi ebimuvoola kakati mmwe basajjamu Abaganda mmwe naddala ngamba Abaganda saabeetuuma amannya g'Ekiganda naye mmwe Abaganda abantu bamufuuke momboze ne babonaabona mu nsi yaabwe nga mubadde mubajjako busuulu nga mubalaba kubanga Museveni mukwano gwammwe abasinga gye musiba mu State House nga mutema naye plan mwami Museveni kubanga simujolonga nange mu mawuli ekigambo oga president ekiddako president okyogera lumu then ekiddako noyita erinnya ly'omuntu no title tebagiripiitinga simuvoola kuba omukulembeze ena nange bomutonalebo Lutamaguzi ekiddako Lutamaguzi tolina kukiripiiti kati gyembadde nkugamba nti mwami Museveni gye musiiba naye mukwano gwammwe era muzannya naye politikisi wammwe gwe mulaba ono naye mmwe tekibakwasa nsonyi abantu ba Buganda okubanga babonaabona nga babadde babawa busuulu nga mubadde mugenda kubanga kyangu nnyo okugenda mu State House ne munoonya abakwata ku by'environment minister w'environment ne mugamba yes bana abantu bakola ensobi ate olaba botanical gardens mwagitunda wali ekitubulu wonna mwatundawo kakati tekizimbe ky'omudabo omukyala bw'alajana those are Ugandans nga tonnatunulira nsonyi batugamba yafudde mu bulamu bw'enseeno kakati oyo yafudde that is their business kakati tunulira ekifaananyi kakati tunulira tetuganye gwe musajja gwe ordering ebintu ebyo ddala oli munna Uganda munnaffe okuyiwa ennyumba z'abantu mu bwavu nze gayi ndi mubaka wa parliament nendaba n'ababaka nga beekweka olw'obwavu obuliwo balagewa Honorable waliwo ekigambo kye nawulidde nga kiva mu bantu abo nga bagamba nti waliwo bana basigaddewo be batamenye nga bagamba nti abo balina empapula zoogera ku kuzimba awo gazeeti z'ebitongole naddala mu kkolera awo kakati ziri zitya guli mu parliament oba nneme eyiseeyo ne bagamba nti wano tugazeetinzeewo abagagga bazimbe wano tebazimba kakati sebo owuliriza nze mu parliament government lwakakiiko ka natural resources tetutuulangako wantu ne tugamba nti mugende mumenye ennyumba z'abantu baffe abaavu naffe twavuwala era twali tubaddeko abaavu ennyo nga tetunafuuka abaka ba palamenti
those are Ugandans. Bo balagewa omenye ebyo ebitanda mu bisudde wabweru obulamu bwabwe bo kiki ekiddako gye bali mukulu Museveni gy'otuula ne banno kubanga these are Ugandans nga temunasooka kututunulira mu bya bululu okutunulira bannansi emisolo sooka olowooze nti naye ddala tunuulira baabo ebintu bye babitadde wabweru babimenye ennyumba bazimenye balagewa bo gw'osobola okuddira abagwira n'obawa ekiseera noga tetujja kukoona mafactory gamwe tetujja kuona petrol station zamwe those are rich people era bone bwokona ebintu ebasobola okufuna we out naye oyo munansi mwami Museveni ne timu y'abanno mukona banansi balagewa tufune ba internally displaced people olwa negligence olwa abantu abalina emitima emibye kubanga tonnakona onali badde nsooka kulya ddoboozi ya president nga n'aba Buganda Land Board sinabagira kuba Buganda Road is a Buganda Land Board is a subset of Uganda government. Government nga Buganda Land Board tenaba kuvaayo isoko okuvaayo olina okuprotectinga citizen bo ne property zaabwe si kutunula nti no gwokone kubanga mwawamba buli kimu mulaba muli ba kitalo nnyo nze ne wakubadde ndi mubaka wa parliament I'm not contented yatusobola kunda bali mu parliament nti nzinze ebigere byange mu banga nti I feel contented kubanga waliwo omuntu gwe bakona mu lubigi eyasengawo yesenza oba yesenza oba bamusenza ebyo tusooka ne tubize bali ne tukozesa ak'obuntu mwe mulaba ekyo kya buntu musajja gwakolera nema etandikira mu lubigi soke wamwe ku kyalo gyova naye wali amayumba mugakone tubatende nti muli ba kitalo mwami Museveni gyova wamwe ekiruhula gyogamba gyova teri bazimba mu ntobazi embalala gyova teri bazimba mu ntobazi nga yo tomenyayo mayumba twagala mu kikolo omulundi gumu tuokumanya eno nema y'amaanyi nema erina ne regional offices teziri wano Kampala tyokumanya y'amaanyi embalala bayiye ebizimbe ne wane nulwigi bayiye eggulu bayiye ebusoga bayiye kubanga naffe tukkiriza nti okuzimba mu lutobazi si musango kubanga osanga naye yawubisibwa nawatali kuwubisibwa naye embeera olumu emu driving okuzimbaawo tekitegeeza nti no buli asula ekkololo gye yatandikira at one time namwe mwali mubaddeko abavunze ntero kigamba mwami Museveni namulabye nga ku State of Nation Address nga agamba mulule no ku budget nga agamba Zebuloni gwe batemula mulule ewaffe Semuto mulule bw'otuuka n'olaba ewafaanana naye akimanyi nti at one time has ever been poor n'abeerako n'abantu abavu kati weekuba mu kifuba n'ogamba yes bano baayonoona obutonde bw'ensi naye tubakoledde ki n'obawaayo ekiseera ekimala Uganda tekoma leero ate teyatandise naffe gwe mukulu Museveni gw'ogenda okuzaawo okukoma ne Uganda oba gwe mukulu akankwasa oba nze Lutamaguzi kitegeeza kiona lebo mu kaseera kano ketuyingidde tuli mu crisis kubanga embera y'ensimbi this is not about politics is about Ugandans rights of Ugandans kubanga bw'otunuulira munnabyafuzi ng'omutunuulira mu kalulu na kumujja mu musolo nga gwe by'otunuulidde n'otandika okukwata n'oleeta gureda nga weeraga lwaki ezo agamaanyi g'okozesa ku bantu ago togakola kutukolera amakubo togakola kutuwa amasannyalaze nferi ewaffe nakaseke tokyayita enkuba bw'etonya gwe ng'omubaka wa palamenti gw'otunuuliddwa seba okukola amakubo lwaki tosooka n'oleka abo n'otukolera amakubo n'osooka olongoosa ekibuga n'osooka olwanyisa obwavu those people beauty in wetlands because they are very poor nabo tebalina way out n'olwekyo sebo nze yadde ndi mubaka wa palamenti please don't call us members of parliament honorable members tera okulira nga mugamba honorable Lutamaguzi call us your representatives. Because when you are members of parliament, you are called a honorable. A honorable is supposed to act honorably. Ochulira. A honorable's debates are supposed to be taken honorably. Nebi n'okubanti n'abantu mutulere mu state house n'obukundi kundi bwamwe ne mulagira bannansi okubonaabona aba mu business bakaaba abantu bali basubula manda ne mugabajjako mbumwe mulina okugasubula abali ku nyanja mubagobyeyo amasasi galinga amasasi abali wano mu kibuga mubabinisa omusolo wetirandisizeeyo ewalali eyo nazo abali mango omuceere eyo mu Eastern Uganda bonna mubagobyeyo obwa bodaboda obupikipiki bwe mubukutte
ffe tuli balimi emmere yonna mugiwamba bwe muba mwagala okutunda ente zammwe nga muteekawo karantini mbusimanyi mbu waliwo obulwadde kumbe mwagala kutunda nte zammwe mufune sente empitirivu kakati n'olwekyo ssebo newakubadde ndi mubaka wa parliament please for today at least call me representative, don't call me honorable, because I cannot live in a country where the rights w'abantu b'e Nakaseke waliwo kye wakoonyeeko eky'ettendekero abakulembeze oba abantu be bawa emirimu mu bitongole bya gavumenti beetaaga kusomesa oba babasomesa ekyo si kyetaagisa kusomesa kubanga mulimu ebintu kubanga okukola ekyo tekikwetaagisa kino kikola mukama waabwe kimuteekawa. These are your countrymen. These are your countrymen. Ne wakubadde mugaggawadde nnyo mufunya amaanyi abamu ntera okulaba nga mweyisanga bakatonda nze ntera okubalaba eyo ku kkubo ne baleeta ebimotoka byabwe emisinde n'obuuzaani bwe bayitawo nti waliwo eribbi lye batwala anti kati babayita babbi kubanga bonna balina kalica yaabwe kunyakula nti eribbi balitwala misinde lituuke ewaabwe ng'obudde bukyali kakati bwe muteekawo ensi amateeka tegakyakola ng'amateeka agaliwo agakola galinga kiyumba kya Nabbubi. Ekiyumba kya Nabbubi kikwata bumunyeera ne kikwata buno obugundi buno obukuyege niye bw'okigamba kiyumba kya Nabbubi kwata ku lishaaka tekisobola kwata lishaaka tekisobola kwata lireputayiro anti gashaaka agazimbye mu ntobazi gashaaka agazimbye mu ntobazi lwaki go tegakwatibwako kati oba onoolwanirira obutonde bw'ensi otandika kulaba ng'ekirisese essese omanyiyo gye bayita ekalangala ebibira byonna babitemye byonna omukulu ali wano w'amaanyi nnyo aleeta kampuni ze ezirimu ebinazi kwakuba nti bazikwekambuza abayindi naye nga banyini baazo bali wano n'ogenda nga saawa ebibira byaffe nakyo foresi ezaali nga zireeta enkuba almost ng'enkuba etonnya buli lunaku ekalangala almost naye yonna babisaaye kati ogenda eri ku lw'Emasaka bayitayo Lwera Parliament yagamba mulekere ngaawo okusima Olwera naye ne bateekayo amagye era bakyasima mu Lwera wali eri waliwo omuchina alimu omukyere oba oli musajja gwe musajja wa Nema lwaki togenda n'okwonakoona ebyo ebiyumba by'omuchina alimu omukyere wali mu Lwera yasookedde mu Lubigi no nedda waliokagukira eri nkugamba nti mutukaluubiriza ffe bannansi ffe tulowooza nti oba abasajja mmwe mwava obuvajje mweyo ne mugaa tujje tusaanyeewo ensi Uganda abantu bano abanaku be baleeta obubbi kati tetukyasobola nakudda wakakiri okubanga weeraliikirira abantu bemugjeeko emirimu bakeera ne bakuba tteke nakulinya tteke mu bulago n'owuliranga gwe bakubye omuggo mu bulago bakuwe bakuumi kati andi seetaaga bakuumi kubanga Katumba wamala bagenda omukuba ebyasite alina bakuumi. Morning Express. It is about organizing a society. Tugambe nti omuntu bw'aba akoze ensobi eno enkola gye mwakolanga mu nsiko nti omuntu bwe yalinga bbye mwogo w'omuntu ng'omukuba kakumbi ku mutwe erina okukoma. Tuli mu 21st century nti omuntu asobola okukola ensobi olaba n'abalamuzi bakola ensobi. Judges nabo ne bakola ensobi zentera okubalaba nga bayita ku wanuwe. Agitwala emisini n'obuza kati ono omusajja mulamuzi amanya amateeka kye gakola with the one way. Bw'atomera omuntu n'amutta but because society gye tulimu buli omu kyayagala kyakola buli omu kyaloota kyakola oyo omusajja oyo akulira Nema ne ttiimu y'abanne baali badde parliament akaseera kane bayita ne batuuza ne bagamba please ebintu bye mukola mu government ye NRM byali badde mu kaseera kano kubanga bali mu almost emyaka 40 bali badde mu kaseera kano nga babudaabuda bannansi so sikona mayumba gaabwe sikubafuula baavu kati abaana abamu bali ku masomero omwana yagenda kusomera agenda kudda atandikirawa abalala basoma babadde mudde schools batandikirawa abalala bafuna bulooni nabo okufunako kye bayita kasheruta naye nga balaba mmwe bannansi abaali badde baba protecting tetuganye bayinza okuba nga bakola ensobi naye waliwo kye baddamu n'okozesa obuntu bulamu. Ensobi honalebo gyoyogerako ekolebwa mu bbanga ki omuntu n'amala emyaka 2 mu kifo anti kati bakola ensobi anti kati nkugambye nze ndi mu Katuliki naye ne faaza yejjusa faaza agenda nene yenenya ani abayejjusa anti gwe nkugambye ne faaza yenenya kati nze ng'omukatuliki n'aligambye ate gwe faaza ate gye nzija ne kwenenyeewamu ate naawe weenenya kubanga ffenna tukkiriza tuli bantu omuntu yenna can make a mistake anyone can make a mistake
teri muntu akeera kumakya tonnagogola na myalo egyo gyonna gyolaba egijjudde kazambi tonnakola makubo obwavu buluma abantu buli muntu omuyitako agenda ayogera ng'omulalu naye nga mulamu gwe ng'okeera nkya nga mufuna byabwereere kubanga buli kiri mu ggwanga kyammwe obubondobondo obutono ng'okoona ennyumba y'omusajja omunaku nange sikikkiriza ne bw'oba okireese mu palamenti nga kwolwo tulina okukiteesaako nina okukisimbira ekkulu era kyalibadde nga tutaddewo crisis meeting nga palamenti mutera okutuyita mu luwummula ne tuvaayo emisinde kati enkya tugenda kuteesa bagenda kutudesignatinga mu bukiiko batuyise naye naalisuubidde nti mata eno twalijjudde nga matter of great national importance gye twalibadde tuteesaako nti naye ddala kya buntu bulamu okubeera ne gavumenti enamba nga kyeraba kyerina okusookerako mu budde buno ekigiruma ennyo koona abantu bali mu wetland ng'ate baazimbawo nga babalaba webale nnyo webali tamaguzi omanyi kati Mr. Ali Haji Ali buli muntu kati yekwasa palamenti n'alemereddwa okuzaala mukazi w'omwana yekwasa palamenti omukyala wange aganya okuzaala kakati palamenti ffe mwagala tukole eki mu biro ebifaanana bwe ebitongole ssente okubonyaabonya abantu anti tetubawanga ssente kubonyaabonya abantu era njagala kusaba ebitongole bino wammanga mwe aba Buganda Land Board mwe muli beewaffe wano waka bano bantu bammwe mwe aba Buganda Land Board mufunire yakadde mubabudebude mubagambe nti gavumenti yakoze ensobi naye siffe twakoonye yomba simwe mwakoonye mutuule ne gavumenti muliyirire abantu bano mubayiririre oba kale ekigambo compensation kirabika bubi kankiteeke mu simple language mubeyoneke mubawaayo nabo bafune kewebatandikira negwe okwonya ennyumba y'omuntu mu biro bino gambye nze ennyumba ka parliament naffe obulamu bugira ne bukalubaana ogamba oba mundeke naye omuntu ono ali ordinary nga mumanyi hard economic times etuyita the other day nabadde ne mukwano gwange ng'ali Korea nga government esindise delegation egenze kwewola Korea ensi zino Saudi Arabia yatugobye negaano tuwola America netuteeka mu red zone nti abawola Uganda mwe mumanyi kye muliko kubanga amabanja egenda kuba tesobola gasasula kati bannaffe ne bagenda ne beewole South Korea $500 million South Korea nezituwola ngezitaddeko obukwakuli kati olaba gavumenti nayo amabanja gagiri mu bulago naye abantu bano tetuganye bayinza okuba bakola ensobi Buganda Land Board tula n'abantu munoonye mwami Museveni ng'omuntu kuba kati yeetikka omugugu gwa buli kimu mumugambe kino kyekyakuleeta mu Buganda mu Uganda okukola kuba wagamba waleeta fundamental change fundamental change etegeeza koona mayumba g'abanaku mugenda kola yoki izadde fundamental change kubanga sebo lwaki mbadde nkugamba nti government bwerabanga bano bakoze ensobi negamba nti egenda kujjawo ebizimbe ebyo erina okuteekawo ka package batugamba babagamba bayogera nabo okubagamba olaba batugaana okwonoona gwe toyonoona nga buli lwasande obeera mu kyaki tobbanga temubba etteeka ligamba bayibuli egamba tobbanga temubba tottanga temutta toyendanga ne wano osanga buli mukulu alina mukazi we wakali nayo ne akawerekezeeke bali akamuyamba ku mirimu gye kakati kasikubye nnyo kati oba gwe musajja gwali mu gavumenti obba notta n'okutta n'oyenda n'okwenda kakati omuntu ono n'okwenda naye ago mateeka gaweebwa Katonda nga kaliko n'ekibonerezo nti abenya amateeka ago agenda mu muliro ogaye bagoberera dokita akuwulira ajja bikubuuza bulungi nnyo naye Dr. Sengendo nkulamusizaako UN expert wa malaria kakati mbadde nkugamba ffe nga ffe ababaka ba parliament tujjukire gye tuva neje twava mwerabirayo mujjukira we are not born rich or with wealth temujjukira obugagga tubusanga ku nseera ensonga lwaki omuganda yagamba ensi tugiryako makoola gwalowooza nti go watandika ne Uganda era egenda kukoma nayo nti olina okukola effujjo mbu buno ebifo byemu okipayinga temporarily nti ogenda okukola effujjo gwe bajja kujjukira gwe musajja gwakoona amayumba gwe n'obubunja binja bwammwe oli ali mu kiguleda tetujja mujjukira kuba teri amumanyi naye gwakulira ekitongole ekyo abantu bakaabe tubanoonyeza emmere ey'okulya mu covid temwaba wa mmere kati mu budde buno laba omuntu ng'alaba ebyo bye mukola ebyo effujjo eryo bye mukola eryo ng'oyiwa ekizimbe ky'omuntu mu budde buno lwaki tomuwaayo tayimu n'omugamba nti Seruganda tutegedde wakola ensobi naye kakati tukuwaddeyo obudde
wetereze onaleba abantu abo wagenda kubuka kadala kabyabufuzi olabo yakaima musoke n'abalala olwaleero mugenda kolayo nze seetaaga oyo musirikale wuyo yasavinga eggwanga lye n'awummula naye omukoneddemu ennyumba y'ogiye ku ttaka anaakola ki kakati kyetugamba nti waliwo ebintu ebitava mangu mu bwongo bw'abantu musobola okwefuula ba Mr. Clean simanyi bawakayima abakasolo kagezigezi naye ebyo bisigadde emitima gy'abantu eyo ye fundamental change yo Museveni gye yogerako gye yakuleeta wano mu Uganda erina kubaamu fundamental change yokoona mayumba g'abantu baffe ye gwe tobeerangako mwavu era gwe kyoyagala okutugamba nti gwe wazaalibwa oli mugagga kubanga naawe twalabanga wasulanga mu nsiisira edda nga tonnagwa mu bintu olina okujjukira nga bayibuli weegamba mujjukire nga mukyali e Misiri nga temunnagwa mu bino ebintu bye mulimu okuba nti mwe nyini ba buli kimu n'omanya nti we mwalinga e Misiri mwasulako ne ku njala era temwali na wammwe. Now that you have your home temulinya bantu kubigere kubanga musula mu mayumba ga beeyi musuza $1 buli kimu kyammwe n'abanaku nabo balina rights okubeera mu nsi yaabwe era nze naali badde situlana mu parliament mu budde buno twali badde tulangiridde crisis kale tetuganye oba kati mumaze okgakoona after all kati amata gayise nze nnunda ente wange waka naye waliwo omulaalo we yaŋŋamba nti amata gayise kigundi kiramba kino kipayiro nengamba ono mukube ekikonde ekimuzirisizaawo naye nentegera amata gayise kakati tukkiriza nti ennyumba muzikonye mubasasule mubasasule gavumenti sasula gwe Buganda Land Board olina busuulu olina lisiti y'abantu abo obadde ojjamu busuulu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abo oba waggwanga ki oba wa ddiini ki abo bantu ba Ssaabasajja Kabaka noonya lisiti ogitwalire mwami Museveni nti baabano be wakoonedde amayumba go kuba Buganda Land Board si yabakoonedde amayumba ye badde ebasoloozaamu kakati gwe kwata listi y'abakirayanti bo gwe Buganda Land Board olina balooya Buganda Land Board wa unestablished organ of Buganda lands atwale lisiti twala lisiti ewa Museveni omugambe sasulira abantu bano be wakoonedde amayumba kubanga bano tubamanyi ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka tetwogera ku Baganda kubanga wali nalabyewo ne bookero lw'abasajja these are Ugandans regardless of where they come from they are supposed to own homes. Okay, honorable waliwo ebifo bye tuzze tulaba era sebo bulidde ogamba nti mugenda twalayo ebyobufuzi nange saagala byabufuzi awo toteeka politics mu nnaku y'abanno lwaki mugenda esaawa toteeka politics mu nnaku y'abanno kubanga wabaddewo n'abambala bitisaati bya kyenvu ebiriko bonna bagaggawale ababyambala nga biriko omutwe gwa mwami Museveni nga mugo kuliko bonna bagaggawale kakati oyo ye bonna bagaggawale mugenda kolayo kati gwe wawola sente za PDM nga abadde asula awo akole ki mugenda kolayo ffe tugenda ne right honorable leader of opposition olwaleero twagala kugenda okubasaasirako naffe twagala kuyimirira era tetujja kwogera ffe byafuzi tujja kubagamba mukiwulira twakava ku basuubuzi bali babadde bakuba omulanga influence alinga influence ne baggala amaduuka kakati bavudde ku basuubuzi kati batandise okukoona amayumba mukiwulira president Kyagulanyi kyayogerako mwagala kuba kudaalira bukudaali si kudaala kubanga ekyo kigambo ebiro bye tulimu bya buli omu kulaba kikyazaako abakulembeze be tulina they are too rich to the extent tebamanyi nti mu nsi waliwo atakyasobola na kulya mirundi ebiri abakulembeze be tulina they are so braggant to the extent nti buli batambula wonna emmundu ze zibawerekera era tebakyamanyi n'amateeka ga ggwanga ebiro bye tuli mu nsi bya bulijjo nti abaali badde bakulembera ate kakati banyigiriza nnyo be bakulembera okulaba nti baba ekyayisa ensi yaabwe neffe tetujja kukyawa nsi yaffe tugenda kukyawa you individuals policy nti buli atula mu Uganda yakiriziganyiza n'akabinja kamwe nti olw'okukuuma obutonde bw'ensi nti mugende mukoona amayumba g'abantu ate nsaba ne bakulembeze bannaffe naddala bali ku ssali ababaka ba palamenti twesondemu ku kasente tubagulire ku mmere bwe mugendayo si kusaasira busaasizi olabye nsaba baganda baffe aba Buganda Land Board nammwe bakirayanti bammwe bwe mubadde musoloozaamu egundi mubagulireyo ku kawunga ne ku bijanjaalo gwe mukulu Museveni tetukulusuubira mu kawunga na bijanjaalo kubanga olaba ne ku covid tewaba nansi mmere gye twagula naye gye tukusuubiramu compensate those people baliyirire honorable waliwo ebifo bye tulaba nga bimenyeddwamu abantu oba bookyeza akatale ne waddewo ekizimbe gaggadde oba ne waddewo bizinesi ey'amaanyi singa enkya wano wakeera
ne tulabawo business endala kakati abantu banajagala banajiwelcome ebyo bibeerawo ng'okimanyi ti ne Temangalo ali mu lutobazi. Temangalo bano gwe batunda esente nze ripoti nziri eza parliament yeggwe kanku ekyokulabirako okimanyi nti eri yonna mu Owino lutobazi ne wali ekizimbe kya Hamu ekizimbe kya Hamu okimanyi naye olw'okuba Hamu yateekawo development n'ateekawo ekisaawe n'ateekawo amaduuka ne wakubadde ndi opposition tusobola kuwagira nti no mugende mumenye ebizimbe bya Hamu kuba biri mu lutobazi kubanga nkimanyi is a Ugandan. Hamu Kigundu is a Ugandan. Ali is a Ugandan. Kati je nina okukola mubuuza nti awataddewo nti yes wagenda kubaawo impact waliwo gye bayita simanyi environment assessment impact something ekyo ekitongole bwe balaba nti no tiwagenda kukosa nnyo nkugamba move on kubanga ne London eri mu lutobazi ekibuga London ngamba gwe kapera atatambulako bweru bwe bavugisa kiguleeda kubanga bakuwadde sente n'ekibuga London kiri mu lutobazi. Obadde okimanyi ekyo amatabajuzi gakuba Dubai kakati fujjo lyemukola omanyi bano abasajja kati tebakyali babbi wabula bafuuse oba omuntu bw'asukka ku ssali obubbi afuuka atya ayiseewo upgradings okuva ku normal thief bamuyita batya mu lulimi kakati bakwata ettaka nze ndi shadow minister w'ebyettaka mu parliament bakwata ettaka ly'e Naggulu eryaliko era abanaku nga boolaba abo nga abo babeerawo from 1950s 40s naye nga they were poor people kubanga ffe mu society yaffe tukkiriza society ebeera mu buli kategole y'abantu. Mwami Museveni n'agamba abantu b'e Naggulu nti tumenyewo tugenda baterawo satellite city ne babawandiika amanya jjukira tebaba compensatinga tugenze okwekanga nga parliament ze gambe ndi shadow minister nga abakulu bali mu kwegabanya ne family zaabwe ttaka ly'e Naggulu bwe batema gwe gundi twala eno walwana kuba bo bagamba mbu Uganda nsolo yaabwe mbu balwana mbu ku nsolo akuwaako gwe kaabuuyi waddembe n'okuwa ebyenda nga yadde tobirya mbu waddembe okugamba nti gwe vaawo wano ku nsolo yange tojja kulya oba gwakuwaako musaayi gw'oba kakati bwe mubeera mu society nga mulina abakulembeze bwe twali ba senior leaders nga baggwamu ensonyi nga balyake ng'ate bakanula amaaso enkya n'eggulo mu balwanyisa bubbi naye nga they are senior thieves in this country kubanga mu bulabirizi tubeerako mu bakristaayo wabeerawo abalabirizi obamanyi abalabirizi yadde oli musiraamu naye kubeerako saabalabirizi kati n'obubbi buliko saabalabirizi wano saababbi kati saababbi wa wano bwabeerawo gwe tosobola kumumanya saababbi jaga tumalize program eno muna Uganda ali mu biji olina okwekonsidalinga muna Uganda go bamenyeze ennyumba ye muzzemu essuubi tusuubire parliament okolawo ekyenjawulo oba government ya Uganda oba ministry y'ebigwa tebiraze okuteekawo ekyenjawulo tusuubireyo ki kati ekyenjawulo ekirina okujja tusooke tunoonye omukulembeze wa Uganda Museveni tunoonye n'aba Buganda Land Board abagikulira batuule wansi bagambe nti mukulu Museveni ne Buganda Land Board batudde wano Buganda Land Board ng'erumiriza State House okumenya amayumba g'aba client baayo Buganda Land Board gye ngamba at least wali abantu abali siveeyo ne Museveni bamugambe compensate these people kubanga order bano gye bagijja okkoona amayumba bateeka okuba ne capacity state eba ne capacity okulirira abantu baayo mutugambo batuyisa supplementary tugise naye nga abantu baffe tebasuze wabweru mu mpewo omutugamba oba tujja ku budget eno tujje ku budget ya State House gye twakayisa nti ku budget ya State House tusazeeko ebitundu hafu birira abantu b'enansana naye tetusobola kutuula wano tusitame mu parliament nga banansi babonaabona nga naawe mwami Museveni omanye ekyakujja ekyewajja nakyo mu 86 kyaliko wagambanga nti wajja ne fundamental change yo togiteeka ku kuyiwa bizimbe by'abantu kubanga njagala kugamba ne wakubadde ndi baka ba parliament abantu bali bubi okukaaba namwe ababaka ba parliament kuno okukaaba n'okwogera ennyengereza mu parliament you know see a solution ekiriwo tutuule ku meeza tugambe ti ffenna tuli babaka
tulina gye tuva tuli baana b'abantu we serve and go tuyise sente tuyamba abantu b'ennansana teri kwogera ludikya teri kubasuubiza nkeera teri kwogera luzungu luno order procedure tezikola ng'omuntu asula wabweru kubanga sebo mukama wange nzondaba ndi mubaka wa opposition ntuula ku finance committee mu parliament akamu ku bukiiko bwange naye ennaku ezo naleeta proposal neyewunyisa abantu twayisa sente mu finance committee buli musirikale w'amagye ne poliisi ayongezebwa omusaala bano ne baleeta oluyaaya ate ffe tetweyongeza gafuuka mawulire gammwe eno temusobola kifuula mawulire nti batusazeeko sente kakati ne tuleeta proposal nti twagala welfare y'amagye eyo eterere twayongeza sente buli musirikale regardless of your rank ng'oli mu poliisi n'amagye okwongeza omusaala lwaki twakiisa kubanga kinkwasa ensonyi nganze lutamaguzi ze nali nkolako mu UN era buli mu mwezi gw'okusatu ngenda mu UN General Assembly n'entuula New York naye uliriza si bugagga okola mu UN tekitegeeza bugagga nawe onoobanga abantu baana balowooza nti okwogera oluzungu kwe kutegeera okukola mu UN tekitegeeza bugagga ne gwe mulimu nga wano bw'okulaba lwakuba kusasula mu ddoola kyembadde kugamba waliwo ze bayita fundamental human rights the right to have zezo mwami Museveni zalina okutunuulira roof ng'ogirina mukulu Museveni nze nga memba wa UN gy'olina omuntu otolina koona nyumba ye kati nange natunulamu nga ndaba obuyumba abapoliisi bwe basulamu nga bayinza tweyawula sebo kati refugee na wa poliisi anti bonna basula mu bitenti ne mu biyumbayumba babiyita maama yingira polepole refugee oba omunoonyi w'obuddamu n'omusirikale wa poliisi n'ow'amagye ng'ogyeko bano abasula enaggulu gundiri naye tuuke mu biyumbayumba era mbeewuunya nnyo osanga afande ng'ali mu kyambalo kinyirira n'obuuza oba ngoye bazireka wa mulirwana ninga ebiyumbayumba bye basulamu bwetu kakati nze ndi opposition nagamba ati ku bajeti yaffe nga tugenda ogiyisa mu finance committee buli musirikale alina right tumwongeza omusaala kati bwe mba nsobola okulwanirira omusirikale the same way wenwanira n'omuntu ow'omulutobazi yes bakola ensobi nga bwe tukkiriza naye bwe bakola ensobi they deserve okuleeta ziguleda ne mukoona amayumba gaabwe ne basula ebweru ensiri ne zibaluma nga nammwe abafuga eggwanga lino mwalimu baddeko abaavu. That's my question. Tuyanze ge question yo ndooza okuddibwamu kujja kuddibwamu era sebo mukama wange ngenda mu parliament wakati mwe mubadde kyogenda okutebolinga wali ababaka baffe abali ku misinde bempulira bagamba okukwata mugumiikirize parliament kati batugambye era gwewunya okubanga gyolaga bagete mu kyabeerera ddala muri mu nedda munnanga ate mubiraba siwe tubiraba kubanga uliriza sebo obubbi mu gavumenti y'enaale mu kyannono golowooza nti no nti bano babagoba kubba ekigobesa ababaka bano n'abantu abamu bola bakwata kulabisa babbi bannaabwe obba otya n'otulabisa olina kubba mu ngeri eri ey'ekiku kubanga obubbi n'enaale mu balongo bati era bw'ojjawo omu omulala enkeera tabeerawo tweyanze kalinga agamba omubbi agoba omubbi anti beegoba Sanyuka TV era tewali kijja kubeerawo sebo nga beefuumula emisinde omubbi ng'agoba omubbi bajja tuukeyo bakanye akamessage kensembeyo okufuna batuula omusajja omu omunyankole baali bamugoba banyankole banne ngabba nga yabbye n'atuuka eri nabo nagamba noofa kimunonga ne baga je nagaruka nabo ne kamessage ko ke bakuweereza Professor Lawrence Muganga Victoria University agambye nti weebale nnyo weebale Professor nkulamusizzaako fakti wampaako ne kusikala sinazikima agambye wagana Professor Muganga nkwebaza kubaffe tubeebazamu ababa n'emitima nze ndi wa opposition nduva mu kyalo naye okutulonda sinze nzeka ng'omubaka palamenti yatuwandiikira ebbaluwa ng'ababaka ba palamenti nti mbawadde sikaala sebo Professor Muganga nkusaliutinga nakozesa gundi zange nga sinafunayo bantu bajja ku university waffe nakaseke batono olw'embeera naye sebo era nja kubaleeta. Amina. Teyanze